abadde mu mboozi ey'akafubo katubirabe. Nga 15 Gatonnya 2024 waliwo okulayiza abakulembeze b'emiruka mu ggombolola ya Mutuba Mwenda mu muluko gw'Entinda era nga bano baali balina okukuba ebirayiro byabwe. Wabula omukolo gwajjamu emigozo bano oluvannyuma lwe yali omumyuka Mmere Nantongo okugaana okulayira nga bamugambye nti yagenda okulayira ng'ow'omuluka mu kifo ky'okulayira ng'omumyuka w'omuluka Alani Ssentumbwe. Ono nga yabadde omwami wa Kabaka alamula omuluka gwe Nakawa okumalira ddala emyaka nga 10 byamusobera mu kifo ky'okutuuzibwa mu ntebe ate nga baagala batuuzeemu omumyuka we. Kusooka njagala okwetonda ku lw'omuluka gw'Entinda. Ebyaliwo si ffe twabireeta naye ero abantu butaba kutambula mu bwerufu. Twagenda okutuuka awo okutuuzibwa ng'enteekateeka yonna n'empapula ezatuweebwa okujjuza. Nze nali okutuula ng'omuluka ate omukyala Mmere Nantongo azituuzibwe nga omumyuka. Naye si bwe kyali kyategeezebwawo ku makya nti nno yalina okutuula nga omumyuka ow'omuluka ate nze ntuzibwe nga omumyuka. Ekitagenda bulungi na abadde ayogerako ne BTM Alani Ssentumbwe alambuludde ku kyekyaliwo. Balabirawo ku makya nga tuzze kuba nze nasookawo nga teekateeka ebintu byonna nga gwe baatuma aseesa okutambuza omukolo ambuuza nti ye Nantongo nga tatuuka. Ne mugamba nti ndowooza ajja kujja. Nagenda okulaba nga tava ku ssimu abuguutana nga ngamba nti waliwo message oba obubaka obwajjidde ku mukutu nga buve wa zamuyita Nampala ng'agamba nti omuntu Kabaka gwe yalangirira oba gwe yatula yalina okutuuzibwa. Olwekyo katulindeko nga we bijja. Ssentumbwe agamba nti yeewuunya okulaba ng'eyali azze okukiikirira Kaggo Dr. Zaituni Babuulamwavu okubagamba nti babadde balina okulayira mu bifo ebyo nga Ssaabasajja bw'asiimye era bwe baagaana ne babasiiga ekifaananyi nti bakubye Beene Obwami, ekintu kyagamba nti si kituufu. Nga n'oli yaliwo okututuuza yali yazze edda nga alinda bulinzi kumugamba nti abantu we bali tujjangu tutandika omukolo. Oluvannyuma n'ajja n'atutuuza n'atubuuza gwe obadde ozengani. Buli muntu n'awaayo ekifo kye n'empapula ze twajjuza. Kati ne babuuza ne mumyuka nti omukyalo ono yajjuzaako ku lupapula olulaga nti yagenda okuba Mutuba Mwenda. Ye ng'agamba nti yalujjuza. Omukyala agamba nti teyalujjuza. N'agamba nti ye yalujjuza e Kasangati olwa Nantongo yamujjuliza. Ssentumbwe wano waasabidde balongoose ekifaananyi kye wamu n'erinnya lye kubanga abikoleredde ebbanga. Nze nabategeeza nti nze sirwanira ntebe ate sikayanira bwami. Ono agamba nti ye talina buzibu na kuweereza Beene kasita buli kimu kibeera nga kitambulira mu mitendera. Talina buyinza bwogera ku nsonga zino. Era bw'oba oyagala mpozi okumanya ekisingawo ojja kugenda mu gavumenti ez'ebitundu naye nze sirina kye nsobola kwongerako. Mukama wange Kaggo gy'ali soogerera Bwakabaka sikola ki so mba mbuuse emitendera ekyo sinze nnyina okyogerera sinze nnyina okkinnyonnyolako. Kaweefube w'okutuuza abaami b'emiruka yatandika era agendera ddala mu maaso era ng'amannya gano Beene yasiima abantu bano okubeera nga batuuzibwa bamulamulireko Obuganda. Kabuye Israel, John William Ogenda, BTM TV Community Report.